terevu njagala okukulisa ayate mu bulango ku mulamu okugwena akyagenda maaso n'okubanga totuwuliriza abawuliza abaffe mwenna gye musinzira okuwuliriza njagala obatumirako basomesa abaffe mwenna gye muli gye musinzira okuwuliriza Sheikh Yasini Katongole sebo kutumiddeko Sheikh Sinan Zaid wa Kinyankali Sheikh Ismail Al-Keberwa Sheikh Mustafa Mugerwa وكذلك الشيخ إسحاق مقروى وكذلك الدكتور جعفر مقروى يابو نبا مقروى بساتو من نبا تمدكو بارك الله فيكم والدكتور عبد الحفيظ موسى ولسيمبي كمان ناوي تمدكو السيو نبونا الله سبحانه وتعالى باتو يسيزم من قالوا زموي نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك ونسأله أن يؤتيكم ويجزيكم عنا خيرا يا ربي سبحان الله ومبلونج نعم tukomyeku lama gubadde gwakwejjukanya ku nsonga ya mwana muwala ng'ate tulivayizinga ku bye twasoma mulundi ogwaggwa nyongera okutegeeza ntukyagenda maaso ku mwana omuwala oyo yennyini gwe tuliko okusinziira ku njigiriza ey'obusiraamu n'omwana omuwala manyi weeri weeteeseteese nakukowola kuva last week nekugamba nti weeteeketeeka ofune ekitabo kyo ebino byonna tubisomesa nga kyetugezaako okulaba ntwagala we want to eliminate misunderstandings ezibeerawo mu families ez'enjawulo misunderstandings ezibawo mu family lwa nsonga yaki ya execution of the estates okuba nti ebintu bigabibwa bitemebwa abamulemera biremera osotegere ekyolinako otegere Allah kyeyakuwaako gubona abisigazanga bwomu noddere emigabo gy'abanno n'ogiddiza n'ogiryaza amaanya manya bumanya nti maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olina obuzibu so embera efaanako bwetyo disputes zonna ezibeera mu families ezo tuteekeddwa kutuula wansi kumanya biki Allah tabaraka wa ta'ala byayagala tubikole tutya then ebyo bijja kuba tubimaliriza katubimaze basinga obungi abakayanira ebyobugagga temumanyi naye singa mutuula wansi ne musooka muyiga temusobola kudda ate kudda okukayana kubanga muba mumanyi era bw'osanga akayana nga amaze okuyiga omanya nti oyo aba mubbi ate abamu butima oba oliawo mukyamu gutayagala kubanga ate gugoberera amazima ekyo nga tukimalirizakkiriza tulabye ku bujulizi obulala okuva mu Qur'ani ey'ekitiibwa batugamba istadalla ahlul ilm ala hadha bi adillatin minha abamu ku bamanyi oba amanyi bonna abasinga obungi bayogera ku nsonga y'abaana abawala kubanga okusookera ddala nga bwe tulabye aya faka yani qad ashkala ala ba'd ahli al-ilmi lafdhu fawqa ithnatayn abamu ku njogera gye tulabye mu aya nga Allah subhanahu wa ta'ala nti wa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak abamu ku bamanyi abamu kyabapozolingamu ne babanga abalaba batabitegedde mu mutwe olwaki olwokuba nti Allah agambye nti babeera bakyala nga basukka ku babiri kitegeeza nti abanga atayogeddeko babiri naga nti falahunna thulutha ma taraka bafune bibiri byakusatu ku ekyo omufu kyabalese ekyo nno nga mwe muli ne sahaba omusahabiyun jalil ayitibwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu gubajjako naga nti Allah abiri teyaboogerako nti yabawa wa innama qala fawqa ithnatayn implying nti anna al-ithnatayn تحصلان ماذا تحصلان الثلث وزيادة ومش ماذا مش الثلثين بقى منتي بمجك بجامبو ابن عباس لكن هذا اللفظ انفرد بها وشد فيه أي نجورة يسيغلا كويه إلى بانج تباجي قبل دمبماني وكبانتي يا جامبا انتي الله بقى انتي فوق اثنتين اشتغزان تبابي تبو قديكو abayogedde kubasukka kwawo kitegeeza nti ababiri babafuna mugabo gwa kimu kyakusatu n'akabaka eyongeddeko akatonotono ekyo ye bwe yakitegeera radiyallahu ta'ala anhu n'olwekyo ate abamanyi ne bamwawukanako lianna hadha riwayatun shadha eyo njogera yali yagaana okwegattibwako abantu abamanyi ku nsonga eyo as-sahihu anhu khilafuha naye entuufu gye bagaa nti emugibwako oba eyogera ku nsonga eyo eya abaana abawala ababiri
eyawukana neeyo gye baleeta okuva ku Ibn Abbas wa huwa qawlu jamhuri ahli al-ilm ng'ate abamanyi bonna abasinga obungi gye baagoberera aga nti inna albintaini fa akthar ya'khudhuna thuluthain ti abaana abawala ababiri oba okusukka kwabo bonna bagwa mu mugabo gwa 2/3 wastadalla ahli al-ilmi ala hadhihi bi adillatin abamanyi ne baleeta obujulizi obw'enjawulo minha bwe buli wano njagala okukakasa nti kyetuliko kyekituufu qala qawlu llahi subhanahu wa ta'ala Allah tabarakahu wa ta'ala agamba fa in kanata thnataini falahuma thuluthani mimma taraka. Iyo aya twagisoma ku mulundi ogwaggwa nakugamba ya 176 mu suratu Nisa. Aya evunula eyikitundu ku aya ye-11 mu surati Nisa. Njagala okitegeere bulungi. Aya evunula eye-11 ogenda kugisanga ku namba 176 mu sura yennyini. Wali Allah yatandika nabangi n'agamba nti bwe babeera bangi abaana abawala nga basukka kw'omu bafune 2/3. Laba ate egenda okuleeta ey'ababiri yeri ey'176 agamba atya Allah fa in kanata thnataini ate bwe babeera nga bali babiri falahuma thuluthani mimma taraka ate n'abawo omugabo gwe gumu gwennyini gwe yaba ne bali abangi n'agamba bafune 2/3 mu ebyo biba bisigadde. Kakati ekyo nisigala nti kisigala kyekimu kuba mafuhumul aya kitegeera mu aya kyokuba nti aya esembyeyo yavunula aya yakulembera nti abawala babeera babiri n'okusukkakaawo babeera bakugwa omugabo gwe gumu. Ekitegeeza nti bannafiqhu bwe batugamba nti ababiri tuba tuli mu jjamu already tuli mu kibinja tuba tuli mu kibinja babeera batuufu okusinziira ku aya zino ebbiri. Qala al-Hafiz ibn Kathir agamba rahmatullahi alayhi wa innama stufida kawnu thuluthain lilbintaini min hukmi al-ukhtaini fi al-ayati al-akhira. Yagamba nti ekyalutegeeza omugabo gw'abaana abawala ababiri gwe mugabo Allah gwe yawa basisters ababiri mu aya yasembayo mu surati Nisa. fa innahu ta'ala hakama fiha lil-ukhtaini bimadha bithuluthaini kubanga Allah mugo yawamu abaana basisters ababiri n'abawa 2/3 basisters ababiri twogera ku babeera basisters b'omugenzi Allah n'abawa 2/3 ate era lyegumugabo gumu n'abaana abawala weewa. Lwaki? lianna wa idha wuritha al-ukhtani thuluthaini bwe kibanga just baganda bannyina b'omugenzi baweereddwa ogwo omugabo gwa 2/3 again fala an yaritha al-banat أو البنتان فلا أن يرث البنتان ثلثين بطريق الأولى. kiba kisinga obulungi kubanga ate ba binti oba abaana abawala ab'omugenzi basinga ba sisters b'omugenzi eddala. Kitegeeza nti bwe kibanga bali basobola okufuna thuluthaini ate olwo kyali badde kiba kisinga amakulu kaŋŋambe nti kiba mu mulyango ogusembayo okuba omulungi okubanga ate abawala be bateekeddwa okufuna amakulu be basookerwako okubanga baweebwa omugabo ogwo. Number 2 الحديث قال جابر رضي الله عنه قال جاء امرأة سعد بن الربيع. جابر رضي الله عنه هذا صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قام نتي أمشالا يجا اليوم بك محمد صلى الله عليه وسلم بابنتيها نجا نيمك جاء النبي يجانب ولا ببابيري يعني نابانا بابيري. ومشالو يبغامبا يمشالو وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع يقال إنه كان أخ لمن لسعد بن أبي وقاص يلي مغاندا وسعد بن أبي وقاص صحابي جليل أيضا معروف في الإسلام صحابة نياما يكدوا نيو مسلم. أغمنتي مشالو يلي يزال أبانا بابيري أبانا أبونا يبزال سعد بن الربيع نيبو يجا بسكلا بكولو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بيجا نبو إلى النبي صلى الله عليه وسلم نام قام بيقام بينك يا رسول الله وانقم بكوا الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع أبانا بنا بابي بولا باندي سمنانجي بولا بسادي متبني والربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا. Kitaawe w'abaana bano ababiri abawala boolaba taata waabwe oyo yattibwa olunaku lwe yafuluma naawe nga mugenze mu lutalo lw'e Uhudi teyadda era yafa ng'omujulizi
mu kulwanirira obusiraamu. Wa inna ammahuma fa innaha kanat tashtaki ila rasulillah, yagenda nga atutta okwemulugunya kwe omukyalo oyo eri nabbi. N'agamba naye kitaabu omuto, bataata abato muwulirize bulungi nnyo nammwe bakojja, emathabati dhalika, abagwa mu mukuwo eryo. Agambye nti wa inna ammahuma, naye taata waabwe omuto ye muganda wa Saadi, akhadha maalahuma falam yada lahuma maalan, asazeewo ebintu byonna ebyobugagga by'abaana bano olwokubanga basigala bawala, abyeddize, talina kabalekeddewo wadde. Wala tunkahani illa walahuma maalun. Omulembe nno gwo ogwakulembera abantu bangi nnyo naddala abasajja ku mirembe egyo, abawarabu naddala, kuba kino kyali nnyo mu bawarabu, baalinga tebamala gatwala mukyala okuleka nga imraatu dhaatu maali, mukyala ayinayo kyalina, dhaatu maaliha, ng'ayinayo ebyobugagga, nga kyanguwa nnyo okufuna obufumbo. Sigambye nti abaana abawala mugende mutandika okunoonya nammwe munoonye bufumbo nga mumaze kufuna bya bugagga, wadde mwakyeteekamu. Abasinga obungi owulira olinga ayogera njagala nfumbire naye njagala kusooka kumala kukola nkunganye ebibugagga byange bibeere. Ani yabikutuma? N'obeeraawo n'okaddiwa n'ogenda okwagala okufumbirawo ennanga n'enkanyanya zimeze n'emyaka gikuyiseeko, tokyasobola na kuzaala, n'odda mu kutaawonkana, mbu wali okola. Owulidde? Kino kyali nnyo mu jahiliya. Abakyala bwe baalinga nga banoonya obufumbo okufumbirwa amangu, baalinanga enkola eyo nti omwana omuwala kasita abaawo n'akantu kaalinawo, abaami baamwettaniranga, kyalinga kyangu nnyo kyakufumbirwa. Naye ku mulembe gwano wagwaffe si bwe kiri. Faqaala, nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amugamba ebigambo bino nti yaqdi llahu fi dhalika, kale ebigambo byo bituusizza inshallah, naye ensonga Allah agenda kugiramulako. Eno hadithi etutegeeza nti nabbi sallallahu alayhi wasallama lam yakun yantiqu anil hawa, yalinga tayogera nga asinzira ye nga bw'alabye. Era bwe baaleetanga ebibuuzo, kaana yantadhiru jawaban min Allah, yalinga alinda ansa kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yamugamba ti Allah ajja kugiramula. Era omukyala ne yeddira nayo n'agenda, kubanga atuusizza ensonga ye. Fanazalat ayatul mawarith, Allah tabarakahu wa ta'ala nassa obujulizi, nassa aya ezoogera ku busika. Fabaatha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ammihima faqala, nabbi kyava atumira kitaabwe, n'amutumira n'amugamba ebigambo bino. Yamutumira mugamba bamuleete ajje, era najja. N'amugamba atya nti aati ibnatai Saadi thuluthaini, tunoonya bujulizi bwa mugabo gw'abaana bawala. Nabbi yamulagira n'amugamba nti owange nti aati ibnatai Saadi thuluthaini, bawala ba Saadi bano ababiri mu maali Saadi gye yalese, kwatamu ggyemu 2/3 by'oba obawa. Wa aati ummahuma thumuna, maama waabwe ye muwe mu 1/8. Wama baqiya fahuwa laka, ekiba kisigaddewo ky'oba otwala. Hadha huwa taqsimu nabiy sallallahu alayhi wasallama fi mithli hadhihi alhadith, okusinzira ku ekyo ekyagwawo mu mbeera efaanako bwetyo bwatu nabbi bwe yalamula. Kati kitegeeza nti tufunye omugabo gw'omwana omuwala, mbaali babiri, nabbi sallallahu alayhi wasallama n'alagira baweebwe 2/3. Wa huwa mahallu shahid fi hadha alhadith, nga yensonga enkulu gye tubadde tunoonyaamu mu hadithi eyo gye tuleese. Fahadha alhadithu nassun fi mahalli nniza, bwe tuba nga tufunyeemu oba wasangiddwa okukaayana kwonna, abaana bawala baweebwaki tebaweebwaki, Allah yagamba basukka ku 2, eyo hadithi tugyeyambisa nnyo. Wa huwa mufassiru lil aya, kubanga yennyonnyolera ddala aya eri gyetuvuddeko eyasangibwamu nti n'omu ku basahaba Ibn Abbas naye yafunamu enkenyera nga ku mbeera y'omuwendo Allah tabarakahu wa ta'ala gwe yali ayogedde ku mugabo gw'ebibiri ebyokusatu. Limaanaha, bwe tuba tutunuulidde amakulu ga hadithi eno ne aya ntubireetinga, ojja kulaba nga kyekyo. Huwa qissatun bintai Saad bin Rabi', nga kyekyafaayo kyekya bawala ababiri aba Saad bin Rabi'. Wa sualu ummihima, n'okusaba kwa maama waabwe, an sha'nihima, okuba nti yajja ng'abuuza naye ng'ensonga gy'abuuza ekwatagana ku baana baabo ababiri. Fi mirathi abihima, ku busika bwa kitaabu, okuba nti yali yaddiza ebyobugagga byonna, naye nga baagala bamanye ye alina kufunako kyenkana ki n'abaana balina kusigaza kyenkana ki. Naye nga maama yakulembeza abaana be,
على ما ذكره غير واحد من أهل العلم ngatuka kasebi gambe ebyo tewali yabyogera kubanti yali omu wabula bangi teyabyayogerwa omuntu omu mu bamanyi wabula bangi babireeta nkyakongera nno obujulizi nga nakadde kaffe bwe katagenda okwongera okutangala ku nsonga y'omwana omuwala manyi wooli wonna bamunywevu Allah tabarakahu wa ta'ala yakuwa haqqiyo tewali bwetaavu bwa kulwanira bya bugagga tewali bwetaavu bwa kubowa bya bugagga tewali bwetaavu bwa kugaana kulamuza amateeka ga sharia لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه الله تبارك وتعالى buli ateekwa okuba nti alimu abo abalina okufuna yamuwa haqqi gyateekeddwa okufuna n'embeera gyagifuniramu n'agitunnyonnyola wa an zaid bin thabit wa hadha qala anhu an-nabiy annahu huwa kana afdalu ashabihi sallallahu alayhi wasallam fi ilmi al-mirath ono zaid gwe muwulira nabbi sallallahu alayhi wasallam yamwogerako naye nti ye yasinga basahaba be mu kumanya faraidhu qala afradukum zaid abasinga okubimanya basahaba balinanga faculties oba fanni ez'enjawulo ze balinga basingamu bannaabwe nga ibn abbas bwe yali asinga basahaba mu tafsiri owulidde wakadhalika fi ilmi madha في علم الفرائض كان أفضلهم أو أفرض أصحاب رسول الله زيد بن ثابت أيوغيرا رضي الله تعالى عنه قال يا جامبا إذا توفي الرجل ومسجب واباف الدنبل موينسي أو المرأة وبمشالة وترك ابنة واحدة نالك ومان مولا أومو كان لها النصف ويومانا تكدوك فنا حاف يا بغاق يا مكدوي mama oba taata fa in kanat athnataini ate bw'abaali seewo bawala babiri fama fawqa dhalika n'okudda waggulu okuva babiri kudda waggulu amakulu baba babiri oba kale nga basukka ku babiri nga bagenze mu basatu bana bataano kana lahunna thuluthani babira bateekeddwa kufuna 2/3 of the total wealth or total estate of the deceased balina kufuna bibiri bya kusatu ebyo omugenzi byalese obujulizi ebigambo bya Saad ibn Abi Waqqas nabbi gwe yawako obujulizi eyali asinga basahaba bonna muyiri bweno namba 4 nabo obujulizi wali anna kulla man tarithu alwahidatu minhunna an-nisf buli yenna mu bakyala abasobola okuba abateekwa okuba nga afuna mugabo gwa hafu ya byabugagga agambye falil ithnatayn minhunna thuluthani kitegeeza nti ababiri ku bombiriri bwe kibanga omu ku bangi bw'abanga yasigaddewo yekka ateekeddwa kufuna hafu then ate ku bangi abo babeera babiri era nabo bafuna bibiri byakusatu kal akhawati min al abawaini nga ba sisters ababiri abayinza okujja nga bava mu bakadde babiri banul a'yan betuyita banul a'yan nga bava mama ne taata be bamu wal akhawatu min al abi oba ba sisters ababiri nga bazaalibwa taata naye nga bamama banjawulo ba sisters babiri ba taata omu naye ate nga bamama banjawulo abo bayita banul akhiyani banul akhiyani ate ne tugamba nti wa kullu adadin yakhtalifu fardun wahidihim wa jama'atihim falil ithnatayn minhum mithlu fardi al jama'a nagamba nti wa kullu adadin buli muwendo gwonna yakhtalifu fardun wahidihim oguba n'enjawulo ng'omuntu wabazza omu guba n'enjawulo gwaba ateekeddwa okufuna alina omugabo gumweyawulidde nga ali omu wa jama'atihim n'omugabo gweyawulidde nga bali bangi falil ithnatayn minhum mithlu fardi aljamaa ekitegeeza nti buli ababiri lwe bajja bafuna mugabo gwa ababiri kyeki kyenda kunyolera nti ababiri tubatwala nti bangi bwe kiba nga bw'abeera omu alina omugabo gwafuna ate nga wabeera nga asukka ku omu alina omugabo mwagwa n'abangi mwe bagwa ekitegeeza nti babeera babiri baba bagwa mu mugabo ogwo ogw'abangi kyebabadde batunnyonnyola kawaladil ummi ng'omwana wa maama omuwala omwana wa maama omuwala alina omugabo mwagwa bw'abanga ali omu ne bw'abanga bali bangi kitegeeza bw'abanga ali omu afuna masudusu olinayo kasisitako maama we yakazaala walala naye omu ku baganda abo afudde ate nga nako kalina okujja kafune ku omu ku baganda baako yafudde katiko kalina kye bayita sudusu naye bwe babeera bangi bwe babeerayo babiri bagwa mu bonna bwe babeera babiri bagwa mu thuluthu bwe babeera bangi era bagwa mu thuluthu Allah wati babagabira wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun
فلكل واحد منهم السدس مما ترك وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الله بواسككم bagende mu bibiri byako mu kimu kyakusatu wallahu ta'ala a'lam ejonna migabo yingabanye wikitibwa Allah kitegeza omu bwabanga alina ogumu gwafuna naye nga tewaliwo gwabangi nga bamwe bagwa n'ababiri mwe babagwa kubanga ebbiri babeera bangi hadha min babi alfiqhi walaysa min babi nahwi wala babi alqawaid allughawi kikiri mu mbeera ya fiqhu essentials z'obusiraamu mateeka ga ibadat naye si mu lulimi amma fi ilm fi lugha wetugenda mu lulimi faha alwahid sha'nuhu walithnan sha'nah wa aljamu aidan sha'nah tebifaanagana mu lulimi naye bino bya ibada na bwetuvaawo wal akhawatu min al abawaini ne ba sisters ababiri mutaata omu ne maama omu nga bwe bamu mu babazadde bombiri era kikigala kyekimu bwabeera omu half bwabeera babiri thuluthaini nga bwe tulabye au min al abi obanga baba sisters bagatataata nga mama banjawulo era bwe bajja mu busika kyekimu bwe bati batambula. Namba 5 obunno bwonna bujulizi kakasa nti ali yanotinga nga tunatera okuwunzika lunaku olwaleero naga nti wali anna ma dhakarahu Allahu ta'ala min al ahkam fi al fara'id farraqa fihi bayna al wahid wal adadi olw'ensonga nti Allah tabarakahu wa ta'ala mu kunnyonnyola amateeka g'obusika yayawula wakati w'omu n'abangi n'abasukka kw'omu wasawwa fihi baina maratibil adadi najanga yenkanya wakati w'amadaala g'ennamba engeri gye yajja azisengekamu mu nsengeka yaazo al adadu al ithnaini wa thalatha nannyonnyola omuwendo ogw'ebbiri n'ogw'essatu amakulu ogw'ababiri babiri n'ogw'abasukka ku babiri ne bagenda mu basatu n'okudda waggulu fasaada kadha wa hadha wadihun fi ayati almawarith ekyo kyeyolekera ddala era kimanyikiddwa mu aya ezikwatagana ku busika nga bwe tuzze tuzisoma wa huwa yadullu ala anna sighata aljam'i fi alfara'id tanawalat aladadu mutlaqan kitegeeza nti enjogera expression eyajjanga eri mu plural form oba mu plural format ngeri mu mbeera yakwogera ku bangi mu mbeera y'okwogera ku bangi mu maddeni ya faraidu mu miwendo gyabwe kitegeeza nti kyafula emiwendo okubanga gyonna giri mutlaqa nga tegiri taqyid maanaabo okuva ku 3 okudda waggulu kiba tekiri mitinga thumma wal ithnaini fasaada bwe tugenda kwate ku kaida eitandikira ku babiri tegamba nti ate bwe pa ku babiri kuba nti tuli mu fiqh babeera bangi kitegeeza nti okuva ku 2 that is many bwe tugenda ku 3 that is many bwe tugenda ku 4 that is many according to expression as they been expressed in the verse okusinziranga Allah tabarakahu wa ta'ala engeri gyezzatunnyonnyolamu mu Qur'ani nti ababiri yabawa omugabo gwe gumu n'ogw'abangi mu aya gyengambye ya 11 yaleta mugabo mugundi gw'abangi muwendo gw'abangi naye ate esembayo kuba yennyonnyola the translator of the first verse yennyonnyola eri esembye eya 11 esembayo ya 176 ennyonnyola eya 11 mu suratu nisa genda ofune translation Quran is English translation by English by Luganda version ojja kubanga obisoma obitegeere osobola okubanga ate obinnyonnyoka kyenkutegeeza ojja kubanga bw'otyo kitegeera n'olwekyo emiwendo mingi ddala okuva ku 2 ogumu guli gumu era gwo mwawufu wa amma lafdhul aya naye enjogera ya ayen this verse's expression fayujabu anhu bi awjuhi au bi ajwibatin yo eyanokulwa mu mbeera zino wammanga esooka anna Allah ta'ala abbara bi hadha al-lafz في الآية ليكون الكلام مطلقا لبعضه Allah ekyamulesa ebigambo bino okubeera nga byajja bwe bityo gwe okulaba nti yasooka n'ayogera babiri ne babeera nga ate yabawa lafdhu yasooka n'ajja nga ayogedde bangi n'olaba nga atayogedde ku babiri n'asembyayo ate ababiri bigambo kubanga bikwatagana ate nga biri jeno byonna nga bibuna fa innahu subhana Allah ategeeza owekitiibwa owa waggulu fa in kunna nisaan bwe babeera nga bakyala
fawqa thnataini nga basukka ku babiri falahunna thulutha ma taraka bafune bibiri bya kusatu kwebyo omugenzi byabalese wa in kanat wahidatan ate bw'aboomu falaha nisfu afune hafu. Kakati wulirizayo gwe wenna ategeera olulimi oluwarabu agambe nti fadhamiru pronoun enjogera egamba nti fi kunna wa in kunna fahadha kunna eyo dhamiru ezzenga eri mu plural form فإنه جمع يعني مجموع يطابق الأولاد جمع oba plural ekwatagana n'abaana ab'obuwala in kanu nisa yani in kanu nisa bwe babeera nga abaana abo bw'obogerako bawala faljamu yani fajtamaa fil ayati thalathatu alfaz aya nebanga ezzeemu ebigambo bisatu biwulirize ekisokera ddala aulad yusikum allahu fi auladikum aulad hadha jamu taksir inda nahawiyin eyo plural ejitwanyisenga collective noun plural naye ng'egatta ebingi ebyenjawulo ne tugamba nti wahuwa jamuun wa kunna n'ekigambo kunna nayo jamu nayo plural wahuwa dhamir ate nga yo eri mu pronoun liljamui naye nga nayo ekola ku bangi nga bakyala n'ekigambo wanisaa ne nisaa nayo plural kubanga kitegeeza bakyala nisaa nga bw'olya surati nisa wahuwa ismu jamu nalyo linnya naye nga likola ku bakyala abali mu kitole abali wamu abangi nagambe nti fanasaba tabir kati Allah engeri gy'aleyinzemu ebigambo bye mu Qur'an ne bibanga ddala bikwataganidde ddala ne bayogerako bilafdhi fawqa thnataini ng'akosezza ekigambo ekisukka ku babiri tabiruhu wa in kunna nisaan tayinzaga nti wa in kunna nisaan ithnaini la wa in kunna nisaan ithnataini yani ithnaini nti bwe babeera nga bakyala ate nga bali babiri gwe tolaba nga naawe biba tebijja muli bw'ogobera olulimi entambula yaalwo Allah kyava kulira nti wa in kunna nisa bwe babeera nga bakyala fawqa thnataini n'akozesa fiilu musaid wa huwa fawq yani dhamir مش ضمير إنها لا ظرف nekibanga kikutegeeza agambye fawqa thnataini nga basussa omuwendo ogw'ababiri kitegeeza nti omuwendo okusukka ogw'ababiri babeera bakwataganye butereevu ne nisa ne aulad ne madha ne kunna dhamir ey'abakyala